Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atuusaako hadithi fima yaruwihi an rabbihi mu hadithi al-Qudus ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yu'dhini ibn Adam, omwana Adamu anyiiza. Onyiiza atya ggwe omwana Adamu? Allah omunyiiza otya? Yasubbu ad-dahr, ovuma omwaka. Omwana Adamu yenna avuma omwaka. Allah teyawulawo musiraamu si musiraamu, naye ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti wa ana, ate nga nze yenze mwaka oba yenze biseera. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera? Uqallibu al-layla wan-nahar, ye nannyini kubeera ng'akyusakyusa emisana n'ekiro oba ekiro n'emisana. Idhan baganda baffe mwenna basiraamu, ensonga y'okubeera nga tuvuma omwaka, tuvuma ebiseera, twekulisa omwaka, twekulisa ebiseera si yaffe basiraamu, wabula tuteekeddwa kubeera nga tutuusa obubaka ku buli yenna ateekateeka okubeera nga yeekulisa omwaka n'okubeera nga aguvuma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.